Problem yava twali tukola na Bossa as a character. Amanyi twagatambulizanga nnyo kwani nga ne bwa abawandiisi nabo bawandika ngamba no na Bossa mwongera amachi amanyi kubanga it is the center ye center ya fefena kwe tukola ki kati buli womusuula fena tuba tukola ki era bawandiisi ngamba bwe mba muwandiika sini 5 3 zaani na Bossa ino zibeeramu at least 2 abeere nga takola ki naye nga yasinga percentage ki kubanga fena kwe tuyimiridde nabasonyiwa ku mutima naye nange ebinnuma omuntu bw'omusonyiwa ate n'asigala nga akyakunyigiriza olumwa nze nategeka omukolo gwa mukyala wange okwanjula ne tukola emikolo gyonna nga nga tutambula nabo abo bagayi tebajja ku mukolo gwange. Breaking news, context, analysis. And all the while keeping it factual. A new form and shape. It's gonna be smoky. Kala wange mbya naye 24/7 nadala nga tuli mu shows. Okitegeera. Naye nze kyemanyi afuna influence yamuleetera okubeera nga akyuka. Naye ndo akuba namusonyiwa naye onkoze bubi okunsimaasima bannamawulire mwana mufuŋŋana nammwe. Mulemerako mwana. Ekira kimale sikunyonyodde. Tuba tukola shows. Obakyali bankubira essimu lumu nga tugenda mu shows. Ne baŋŋamba, "Hello, tokkirizibwa kozesa linnya lya Bossa mu shows." I was like, "What?" Mutima nengamba bano bagayi bali serious wabasaaga. Nganze gankubuliza ne background y'erinnya okitegeera lwakuba nti ebintu byange nabikolanga buntu bulamu nga sigama mutekewe ebyokuwandiika amateeka bla bla, you understand. So I was like, "What?" Bano bagayi banzijjeko n'erinnya lina creatinga time netuka nebeera battlefield nga tugenda mu field eyo time netuka nga babategeka ekiwayi kyabwe nga naffe batukola ki kati ate nga boy bagenda mu shole yanga tebakoze nga fije tuli tugenza okukola ate ne batuletera police mutu akozesa erinnya lya Bossa ati munange time yatuuka nga buli kimba wambye ekiwambe naye lwakuba nti nze nalina omutima omukkakamu nze nali sirina mukulu ebintu byange nali mbitambuza kugambe nakola ekintu nafuna project nempita bakyali bajje tukole kuba nali sobola gikola bwomu okitegeera kati ng'omuntu mulamu oba omuntu omugezi osobola okumanya nti bannange omusajja atuyita tukole kitambula bwekiti ne bwekiti waliwo steps ezitalina kugendamu naye gambye time yatuuka abantu ne bazimba omutima, you understand. Katami otuko abantu bazimba omutima ate ebintu mu kusooka nabikwasa nnyo ekisa n'omukwano n'okwagala singa nasooka biteeka mu mateeka nga buli kimu kitambulira mu mateeka tewali n'omu yalikozesa linnya eryo naye nagamba in fact lumu batuuka time nga baagala kulaga ku TV olwo baneyawuddeko bagenda kutwala ki show ku TV omusumba nankubira essimu nangamba Jakira bano bakyali mbaleke banaasobola okukola namugamba ekintu kimu baleke bakole ki baleke bakole because tukoze nabo buli kimu kyokola bakikola ki ne basigala nga bakola naye singa nali muntu mubi nali bagambe tobakiwa platform okukola because at the end of the day the platform ngenda gimalawo sigenda gimalo platform yange si yange so kati nno nze juzi mbantwala ne mwana natwala waka ku Top TV mana akamuteekayo nga bagenda kumpa sentable episode ate omukubbo mu group yabwe n'avaayo natwalayo waka n'agamba ye bamukubire bwerere n'awaayo ne sente. Can you imagine? Okitegeera so nensikamu nengamba nze bino sibisobola ebyobwerere ebya competition sibisobola nensikamu. Mwalimu tudekaawo oba mwalimu tunyike ekirowoozo n'ekigamba tutuule tusolvinge kyonna ekyali wakati wa anti fe twali resolvinga nze na Bossa ne Johnson twali resolvinga nga era tutuyinako obuzibu. Johnson, by the way, talk about Johnson. Johnson naye ndaba temukyazi basa Johnson tayina buzibu tetuyinako obuzibu na Johnson. Bona nze Johnson na Bossa sibayinako obuzibu just wakwamba nkuwamu ka preamble ku kyekyaliwo okitegeera just nabasonyiwa ku mutima naye nange ebinnuma omuntu bw'omusonyiwa ate n'asigala nga akyakunyigiriza olumwa nze nategeka omukolo gwa mukyala wange okwanjula ne tukola emikolo gyonna nga tutambula nabo abo bagayi tebajja ku mukolo gwange okitegeera temuli
nze kati nze saabirabanga yoget saabalabangamu ekyo bakyali tebajja ku mukolo gwange okujjako abange be nali nawo ttiimu yange bo be baaliwo nga beetaala n'omukolo ne ŋŋamba kati bano bagabi batebasobodde kujja ku mukolo naye ng'ate omu ku bo yategeka omukolo nze kamwa kwogera ne mukyala wange ne tukola obuvunaanyizibwa ne twekwata mu nsawo ne twesona ne tukola buli kimu ne tumeka sure nti omukolo gwe guyimirirawo n'ataswala wa mukyala we ati nange nali sisobola kujja kati olwo mba nfuuse nange mba sitegeera bagamba nti oba balina nga gye bakyogeramu nti newankubadde wali nga gye bakyogeramu mu Luganda nti balina nga gye bakyogeramu kinnemye omuntu taze ku mukolo gwo omuntu akututteko bizinensi yo gyobadde ofunamu 10 omuntu alina nga gyakuteeka wansi ng'ate omuntu guwa musika nyinza obba sinze namufula kyali kuba amaanyi ga Katonda naye nga mu kutandika olugendo lwe wali wateekawo omukono gwo okitegeera kati ate naye ku byonna byonna byazza nkola lwaki nze ku olwo neewaayo ngende ku mukolo gwe nange natyamu ng'omuntu ne ŋŋamba omuntu yasobola kujja ku mukolo gwange omuntu yanzijako brand yange gye nali nkoze nga nange nfunamu 10 ne tubeera bulungi n'abantu bange ne babeera bulungi ekyo kibi omuntu anti kati problem yavayo twali tukola na bossa as a character amaanyi twagatambulizanga nnyo kwani nga ne abawandiisi nabo bawandiika nga bagamba no na bossa mwongera amaki amaanyi kubanga it is the center ye center yaffe ffenna kwe tukola ki kati buli w'omusuula ffenna tuba tukola ki era abawandiisi nga bagamba bwe mba muwandiika siini 5 3 zaani na bossa alina zibeeramu at least 2 abeere nga takola ki naye nga yasinga mu percentage ki kubanga ffenna kwe tuyimiridde okay Masanale Entebbe Buzo Gabiri Mutano December go Christmas kwenye Hati bakulete big size baby cool B2C Nando Lava Olabiri Mukanga ku Boxing Day Bakulete Dr. Jesse Chameleon Winnie Nwaji Fire baby Amatombala Nguzi Kwa kata na balala banji Ulite abana bale baby suru wete alabanga ko Ewa kuzanyila wagazi Nebigendo basanyise mwatu biyabiri ko Yunebe ku festival season Masanale Entebbe Buzo Gabitindwa musente Prestige Majarena Newman Foods Uzima Mino Water Victoria University, Nara Noodles, Big Cloud Property Consultants, Skyping Tours and Travels, Royal Milk, Gagamel Entertainment, Uweka, Bukene TV, Nekedi Foundation. Ladies and gentlemen, you must tune your bass, tune your bass. The long-term benefits of bass have been proved by scientists.